Wetutuukidde ku kiggwa ky'abakatuliki e Namugongo tusanzeewo abakkiriza abamu nga beetuulidde abalala nga basaba. Okusinziira ku Father Vincent Lubega mu kaseera kano abalamazi abajja omwomu tebannakkirizibwa kuyingira mu kiggwa kino eky'abakatuliki nga baaniriza abo bokka abajjira mu kibinja ate nga kino kyakukolebwa lunaku okutandika n'enkya. Kubanga omuntu bw'ajjanga 16 17 si kyangu kumulabirira okutuukira ddala nga 3. Twabasaba ne baddayo era ne grupu endala abantu 2 3 ne bajja nabo ne tubagamba baddeyo nga situneteekateeka bulungi. Naye okuviira ddala nga 24 nkakasa kati tweteeseteese tujja baaniriza bulungi. Abajja nga bava mu bitundu by'ewala mu nnaku zino batwalibwa ku poliisi bagire nga babeera eyo. Abamu abaasooka n'agenda nabo mpola ku poliisi era poliisi yabaaniriza n'ebeera nabo ndowooza abamu bakyali nayo era obudde obunaatuuka obw'okuggulawo bajja kudda tubaanirize. Situbatwalayo nti bazizza musango naye tubatwalayo kubanga ffe situsobola. Waliwo n'enteekateeka ey'okusaba noveena egenda okumala ennaku 9. Natandika nga 25 okutuuka nga 2. Ekitegeeza bonna abajja abalamazi bajja kubanga bafuna buli nnaku emmisa n'okwebuulira ku bajjulizi. Wabula kwo okuyooyoota ssaako n'okupepeta ekiggwa kino eky'abakatuliki e Namugongo kukyagenda mu maaso olunaku mulindwa we lunaatuukira nga kiri mulaala. Ate bba abakulembeze ku munisipaali y'Ekire etwala ekitundu ky'e Namugongo omuli n'ebiggwa balabudde abantu abeesunze okutunda ebyokulya n'okunywa okwettanira okusooka okukeberebwa endwadde ez'enjawulo nga lwe bajja okukkirizibwa okukwenyigiramu. Buli agenda okutunda yenna ekyokulya ogenda kubeera ng'oggyibwako omusaayi okeberebwe olw'endwadde eziriwo ez'enjawulo zituyinza okutangira abantu baffe okubeera nga tezibakwata. Era nkubiriza nti bw'oba tofunye certificate ekukebedde n'ekukkiriza kutunda byakulya Namugongo nkwegayiridde togenda Namugongo kubanga ojja kumaliriza nga bakutte. Enteekateeka eno yakolebwa mu bifo 2 byokka okutandika ku Mande ya wiiki ejja era nga abanaakeberwa beetaaga emitwalo 2 buli omu. Egenda kutandika ng'ennaku z'omwezi 27 ku lunaku olw'emmande olwa wiiki ejja okutuukira ddala ku lunaku z'omwezi nga 2 olunaku olwa Sande nga ebifo ebigenda okuba nga bikebereberwamu ekiggwa ky'abajjulizi eky'abakatuliki n'eky'abakulisitaayo. Batubulidde ezimu ku ndwadde ezigenda okusimbwako essira n'ensonga ezibateekesezza ku mwanjo. Tutunuulidde typhoid ng'omusujja guno kisobokera ddala omuntu owaba aguyina emikisa giba mingi nnyo okuba nti asobola ogusaasaanyiza mu process ey'okuba nga atambuza ebyokulya nga awa omuntu ekyokulya. Omuntu alina obulwadde obw'akabootongo aba asobola okuba nga afuna okusiyibwa mu bitundu ebitali biyonjo. Waba nga asiyiddwa ne yeetakula aba asobola okufuna obuwuka obeera mu bifo ebyo ate n'aba nga abuzza ku ngalo. Ate yo ku ludda lw'abakulisitaayo abalamazi 2 baatuuse dda ku kiggwa. Julius Eteno okuva mu disitulikiti Amlata sako ne Lawrence Okero okuva mu disitulikiti ya Patch oyinza okugamba nti enkoko bagikutte mumwa kubanga bebalamazi abasoose mu kifo kino. Bano batubulidde bye bayiseemu okutuuka wano. I left a Patch on 19th is when I started my journey with the groups of other pilgrimages. I left them, they were resting at Kaye in a Kokoro. And then for me, I decided to board the boat from Kaye up to Nakusongola. That's when I came and started my journey. I walked up to Wabigalo, Katugo, up to St. James Church of Uganda, Kakoge. It's where I spent a little bit rest. Kutambula lwakutaano kuva lewa kutambula nejja wano side wa Kamdini loro nava ku loro nejja wano natambula neyingira mu Kamdini. Buli omu alina ebigendererwa bye ebyamulese mu kulamaga kw'omulundi guno. I have come this year only 2 things. One, to come and thank the Lord for all what he's still doing to me. Because for me, in my village and in areas, in community where I live, people does not understand who I am. I'm praying. I want to put my house. I want to build my house. But I don't have the money. Abalamazi basubirwa okwongera okwewa mu bifo bino okuva mu bitundu eby'enjawulo. Jennifer Kabale, agafeeyo ku Spark TV.